It's another day for me, darlings. Chocolate and short and quasi, darling. Can I not get a Glock in Abagambia, darlings? Oh, yeah, a sex glow. No color, be kind of darlings. Like in Catorobuke a day. For me, you look at me right now, good. Anyway, darlings, I hope you're great. Enjoy it today. But anyway, darlings, I look. It's a sex glow, darling. Oh, thank you, darling. No, I don't need to say that about darlings. So, see you later. Jog and enjoy it, darling. It's a human. Get over my life. Hey, I have my friend's iPad. Wow, bitch! Yes, but look at you. I love the film. Come, let's go. Anyway, guys, have a good night. Tomorrow morning. I'm gonna be no jogging out. My mom almost running out. Oh, Yuchi. Anyway, I love you all. Have a good night. Oh, cheers, darling. Only the beautiful one. No. Nabijo, Sebijo, Totawana. Together. It's just for the beautiful souls, beautiful people like us. You know, darling. Amazing. Anyway, look at us. Oh my God. Such a perfect combination. You know, right? Cheers again. Cheers, darling. Where to get? Bagenda kuyomba. Kaba vume fene. Bagamba, if you can't beat them, just join them, darling. Thank you very much. Thank you so much. Mukwana, let them up. Guys, you're welcome to my world, darling. Our world, actually, the darling. tribe. Thank you. Thank you. The tribe. The fabulous tribe. All right. Oh, my God. Don't get it twisted, darling. But, darling, beauty never lie. Look at us. Never. Oh, darling, look at you, darling. I know. London looks good on me. Yeah, it does. I mean, look at me. I tell you what, she's going to pull in charge, darling. Amazing. Really? I'm continue on the get that you are the CEO, darling. Amazing already. Mbamanyi. Oyagala wonsingira. Nzenzi bashaka tajaga kunziba for nasigaza. Mwana wange no bitwale. Nange siri mwangu, darling. But you're looking good. Thank you so much. Kati gwe bitch. Oh, nabera tuzikide. Don't be like that. Oh, really? Anybody wants to choke me, babies? Oh, bitch! Oh, yeah, man. We're winning. I stay here. We're winning. We're still winning. But anyway, that being said, what do you guys think about it? Zengazo Muslim change okuchogera kwa chiri kintu kimunda. I just feel like Islam is doing the most. I mean, I'm not going to say dini yonga yo, but I'll say the people, yeah, because it's very, very beautiful. Because I appreciate abakazi ngeri je bambara muna abasajja naye nga bamufti bonna bawanise obuzindalo bwabwe leero nga balekaana ku kikwatagana ku sexuality simanchi akubagamba kubanga bahaji badia nze ku ruhani nganze bwenjimanyi teyina weyogerera about sexuality nze sijagamba nti nagisoma nenjivunula nedda wabule kitu nekyo nasomako siina kubanga nze maze banga nganjagala bakazi newe nchinonya mu kitabo kyonna sina wenchiraba bamikwano so abasiramu abavudeyo olunaku lwaleero ne mukisomesako mu dini yamwe ne yangera okubebaza kubanga amagezi ga mukibaga bagamba sivuma muntu yena ate si disrespecting muntu yena wabula kyengamba ne bamaseka njagala mukimanye nga mugendo tandika ekisibu nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti no tojudging nga muntu nga sigwe katonda we kubanga bw'okikola ekyo obeera yongera ku katonda wo
badde mbasaba nti no mwandibadde muwa ekitiibwa ngaffe tubawa ekitiibwa ne tuwuliriza ebintu bye mukola nga mu abasiraamu bye mututeekamu tuyige tino omukazi alina kusimba mabega nga basaala omulala n'abeera emaaso ekikulu abasiraamu nansi tuli baseegu nnyo kubanga obuzibu bwe tulina nti manyi bino bye baleeta emaaso ne bagamba abasajja balina kuba maaso abakazi balina kubanga abakazi bwe banaabeera emabega ekyo kireeta obwenzi mentality y'abasiraamu sigitegeera paka nakati nemeddwa okutegeera kulw'ensonga omukazi atali wange lwaki mba mwegomba which in Islamic is also there anti chiliwe the reason lwaki mu basiraamu naye ate tetuba judging ngako ate nga ndi musiraamu bagamba nti abakazi balina semba maaso abasajja ne basemba maaso kubanga ekyo kiba kyewala omukazi okukutama bwati nga asala omusajja omulala okumwegomba kati awo ne ngamba gwe nga gwe omusiraamu tikatonda yakuwa omukazi owo kikuwa lwaki kikuwa ekirowoozo okwagala okwegomba omukazi atali wo omukazi omulala so see, I disagree with what you've done today, talking about us parading a conversation about LGBT. We're not happy, but tugenda basali ya uchiche mwagala kola. Neti chitugenda kuwaga mamutu yambe badia. Oli akukutamira nga ayina big nyash ngo oyino ayina kasimolo nya. Mwa haji we bagamba mwa batuletera n'ebizibu. Banadini mwenna abali eyo. Chetuli, it's not a curse, it's not a disease. Tetwagala kusabirwa. Tetwagala sala zammwe. Society kino kyeyina okola banadini kino kye balina okola like okuvaayo ne bavumirira the gay society and the community kino kye balina it's a painting. It is what they are trying to show the world. But we all know there are many religious people who are gay and lesbians. Thank you. We know that as a fact. We can bring everything to show you that this so-and-so is doing this behind you. But they're putting themselves behind curtains, showing you, trying to be holier than thou, like trying to show you that this is wrong, yet they are enjoying what they're saying is wrong. So they have to go with the Bible, the book. They have to follow the rules. They have to preach good, and they have to show that there is bad in the world, and tagging all the LGBTQ community to be the bad. As we say, endiga waliwo nebibe kati us tukugayagayanga like ngabo olibwa nameketa kagundi akakoko estegera someone breaks your heart just with a dildo with even fingers nakumenya omutima estegera Ugandan community banange tejasomesa bana bamwe kuba Abasiyazi no one is teaching your kids to be gay. Abana Abasiyazi just because you don't know. Abasiyazi just because you don't know. Yeah, some kids are just raped. So mwabade nemugamba Abasiyazi biki in gay community, in a straight community mulimu abakwana abana abato, ne mu straight community mulimu abakwana abana abato. It's not all about gay community. No sangolinga kwanyo mwana mtono omwogerera mbu bano Abasiyazi bono n'abaana banange bantu bangi nnyo bakute n'abaana baabwe in straight community nakwata omwana wa myaka esatu so don't Abasiyazi temutukomerera nnyo gamba mbu olw'okuba twavaayo nga tuli Abasiyazi banange this is how we are born. Let's solve the prime minister. Chenjagala soko kwogera njagala soka kwebaza out and proud kubanga enyambye nnyo kubeera nga njigiriza abantu okulya ebisiyaga nga bwe balowooza kyenjagala nkyebaze tino yampa confidence no it doesn't matter because kibiina kyange ddiya ekyokubiri njagala ekyo kyembayigiriza njagala basinga mukikwate mukiwulira bwemba nga kyemuli abalayi bwemba temukyemuli mujalwalira bwere baddiya so ekyokubiri njagala mbagambe nti no tetulina ssente bamikwano bangi nnyo abadde ba inboxing abangi nnyo abazze mu like abazze mu comments nga mwogera tino njigiriza abantu okulya ebisiyaga ganti nonze ngaba visa ekisooka kubina sigaba visa munansonyi basiina yadde visa gyamanye ereeta abantu e London ekyokubiri nze sina muntu gwenjigiriza kulya bisiyaga wabula ayagala okulya bisiyaga yajoyininga nze
ayagala omulya yajoyininga Nash. So nebaza nti no ekibiina kyange kindetedde okubeera nga nina confidence nene nnyo okubeera nga nsobola okubakaba mu questions embaddamu kubanga luli nali sisobola naye mbayamba okuba nga nsobola okuddamu. Ekyokubiri waliwo video mwe yafuluma ya out and proud abasinga gye bakozesa okunwanisa eyo eyamaking okubeera nga answering questions ezimu ze mwagala okukola ki okuwulira mugende ku out and proud mweyongere okufollowinga nnyo bamwagala kumanya ku Abasiyazi n'ebiki bye tukola anti mbi mwagala. So n'ekyokubiri mukazi wange mumwesonyiwa oba mu binzo y'ogwenjagala nabasaba obusabi tagenda kubba mu bati muli baganda bange ekyo nkibajjukiza baddiya n'ekyokubiri bwe mubeera mwagala nze mbagamba mugende ku out and proud mujoyininge netere kujja London kyemulina okukola kino kintu kimu mwejoyininge gaye mwagala mujoyininge gaye mwagala mutuwe ba followers bangi nnyo musoke mumanye musomesebwe anti mwagala somesebwe musomesebwe bingi nnyo abagge kye bakola. We are kind and money is investing for our meeting. With our dear judges, we are proud LGBTIs. We are humbly requesting for our meeting. Please meet us. We shall be able to call out all our friends in the diaspora. The same that the likes of us. Abasiyazi ngaffe nga mwagala okutuyita, but we are proud to belong to the LGBTI community. Tukwegayirira tukuma ku ivi jjajja waffe omulungi Museveni tukusaba okuwa chance naffe tusobole okwogerako naawe tukuwa ebirowoozo byaffe tukubuulire bye tuyitamu tukubuulire nti naffe tuli bantu naawe bamanye nti naffe tuli ba bulijjo ebirala bye bakugamba biyinza okuba ebingi naye tusaba weewulirireko okuva mu kamwa kaffe oba meeting ogyagala wano London oba ogyagala muno mu oba ogyagala America oba ogyagala Canada oba ogyagala Uganda era tujja kujja kasito to assurance that our safety is guaranteed. We are happy tukwagaliza birungi abazikulu bo tukwagala nnyo and we are waiting to hear from you. Thank you. Come on, Steve. Abana balina waters wano. Muzukulu wa Nkali. Nava. Aba muzukulu wa Nkali omulala. Sophie. Huyu. Ne muzukulu wa Nkali. Onosina wadira ki? Nze seddira nkulya. With the proud LGBT abalangidde oba obiyita byangu funa visa ojje ndi wano nga nyimiridde ku Uganda House wamu ne Out and Proud African LGBT nga ndi wano eno okusaba Muzeeyi Museveni taata waffe jjajja waffe tuli wano eno nga tukusaba otuyambe osobole otukkiriza okuba nga tusobola okumiitinga ffe ngaffe naye obeera nga kiri guaranteed nti no tugenda kuba nga nga tebatukwatako twali twagala kwogerako naawe ssebo twali twagala kugamba ku rights zaffe ffe ngaffe bagge
tukiteeseko munnange tulabe awo okuva awo osobola okukola decision yo gy'oyagala okukola ng'omaze okwogerako naffe naye tosobola kukeera ku makya n'okola biiru munnange nga tonnabakuwuliriza ekiva eri ffe nga ffe abasiyazi oba ffe nga ffe bemuyita abasiyazi ekyo ekigambo nze nkiwulira mbu kibi nnyo naye munaye mu abaagala okiyita bwe kitya tujja kirespectinga naye tukusaba Mzee Museveni wamu ne president waffe wa out and proud osobozese okukumitinga yonna gyoyagala tukumitinge Museveni fe tuli ready kasita kibeera nga kiri guaranteed nti ogenda tuprotectinga tusobola okumitinga ku Uganda House ne twogeramuko naawe netulaba kyosalawo kyonna tuba tujagendera ku ekyo naye tukusaba oleme kubeera nga bano president abalala abakola decisions nga tebannabakumanya tusaba ffe abazzukulu bo osobola okutuyamba okkirize rights zaffe amanya agange bampita Sumaya Nash